bwe tubagamba nti tebinaggwa kino kye tuba tutegeeza kusaba owulirize vidiyo eno kusaba ontambulize vidiyo eno paka ku byabakama wamu n'ekikoofiira wuliriza vidiyo tambuliza vidiyo. Lwaki ebyasinziirwako okulangirira akalulu k'omukulembeze w'eggwanga nakati tebiri ku mutimbagano n'ensonga endala. Mu kaseera k'okwetegekera okulonda n'oluvannyuma lw'okulonda akalulu ka 2026 bannayuganda bangi bazze beebuuza ebibuuzo ku ngeri akalulu kano gye kaakwatibwamu omuli obuuma obwali bulina okukozesebwa mu kulonda okugaana okukola okuwandula abamu ku baali bavuganya ku bifo eby'enjawulo kw'ossa ekyokubanga n'okutuusa olwaleero akakiiko k'ebyokulonda kakyalemereddwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu bwe basobola okubyekkennenyeza. Ensonga zino ko n'endala tukitegedde nti n'abalamuzi ba kkooti ejulirwamu zibabobbye emitwe era nga ze zibadde ku mwanjo mu ebyo bye babuuzizza ab'akakiiko k'ebyokulonda aba bakyaliddeko olwaleero okubategeeza akalulu ka 2026 bwe kaatambula. Engeri ebyava mu kulonda gye byatambuzibwamu okutuuka ku ggattiro we byalangirirwanga nayo abalamuzi bakyagirinako akabuuza. From your process cycle, is it possible to announce presidential elections at the district level? You tally at the polling station, then at the district level, you announce who has won the presidential elections. Do you have then to transmit the same data to the National Tally Center, where it appears issues begin to arise? Problem. Ekyakakiiko okulemererwa okuteeka ebyava mu kulonda ku mitimbagano abantu bwe basobola okubyekkennenyeza nakyo kyennyamiza nnyo abalamuzi nga bagamba nabo kyandibanguyiriza emirimu gyabwe mu kusala emisango egikwata ku kulonda. Since you say you're very advanced now in technology, have you fed your website with all the current results so that not only us judges, any person who wants this information can obtain it? We have copies at the districts, but we do not have copies on the website. We've not yet done that. Mwabalamuzi temwetawaanya obudde bwamwe bwaggwako buno obudde temutubuzaabuza temulina kye mutugamba mumuze embona zammwe ez'emitwe wansi. Mumala kulayiza Museveni katale ne muvaayo kati buno obudde muvaayo kukolaki nga mwamaze omulayiza mwamala dde omulayiza kati buno obudde mutuzunzizaako emitwe gyammwe nga mwagala otubuzaabuza tuguliraawo mugule obudde olwo bannayuganda essuubi libadde mummwe mbu mulina kye musobola okutukolera oba obbakolera bannayuganda tewali kye musobola tukolera mmwe ekyo mwali badde muvaayo luli nga twakava mu kalulu kubanga ssemateeka ekirambika bulungi nnyo nti kasa tuva mu kalulu bwe pa ne balangirira gwe balangiridde mu nnaku 10 ku 15 bateekeddwa okuba nga batulaze DRF fomu zonna zibasinziriddeko okuba nga balangirira oyo gwe baba balangiridde byabakama yalangirira Museveni kati wayise emyezi infact 5 buno obudde muvaayo mwagala kubuzaabuza bannayuganda ffe tugenda kuzeebanjiza DRF fomu wamu n'akalulu kaffe tujja kukabanja era nkakasa tetujja kufuna obwenkanya mulekerawo tubuzaabuza bantu mmwe. Era n'oluvannyuma lw'okuba nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalayizibwa era abantu bakyabanja DRF forms okusinziira ku bannamateeka bagambye nti DRF forms zino tezinnatuuka ku webusayiti eya Electoral Commission era ekyebuuzibwa lwaki tezinnatuukayo era zirigendayo ddi. Kino kye kikyasinza okuba nga kireetayo ebibuuzo bingi ne ansantini nti ekituufu kyandibanga tebazirina kubanga ebbanga bannayuganda gye babanjiza DRF forms zino nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni tanalayizibwa singa kuziteekayo bandibadde baziteekayo lwaki ku webusayiti baagaana oziteekayo. Nze naawe ffe tubaawo mpolampola okubanga munange tutambula nammwe era okubanga tunoonyereza ensonga eyo. Omwana amaliza oba akomenkereza ng'agamba nti bw'oba mwalemwa kutuyamba lulinga omukulu tanalayira ne mumala ne mumulayiza ne biggwa kati mwagala jasiro tukwata ku maaso kutubuzaabuza naye namugamba nti tujja byebanjiza. Awo tuvuddewo ene wakalo Nantongo ne Dirani munange ebintu bitambula nga babibala essanyu jjereere
era oluvannyuma lw'okuba nga welukaaminga omwana wawe ow'obuwala bwe batyo basitudde ne bamutwala bamutume amannya oba bamuwe erinnya. Kati mukyala wange nze mutuufu. Nze mutuufu, ani mutuufu, ani yasula atunula wa. Nga yatusuza ku bunkenke. Yatusanyusa okulaba mu famire yaffe, famire ya Senkoole. Senga yakusabidde dda yakulangiriddeko omukisa, nange nyongera okukkaatiriza ekyo, obeere mukazi wa mukisa, obeere mukazi muganzi, okule bulungi, obeere omwana eyeegombesa, tukwenyumirizeemu, tuli bantu ba buvunaanyizibwa era tukusuubiramu obuvunaanyizibwa. Nze ndi mwami wo eyakuggulirawo mu baka muno, era omukyala alimu ali katwamugobye ne tufuna akato akapya ekito. So n'olwekyo wano oli wa ddembe obudde bwonna bw'oyagala. Leeta ekirabo ekyo, naye ekirabo kino nsaba taata wa kibikkule kisisimulula awo, si kinene nnyo, nadde yalamuwa mmotoka naye tanayiga kuvuga. Ako nkimanyi mami ateeka okuba amanyi kye kakola. Kakati kankuweyo ne ku ssente wano. Sente zo sijja zibala, simanyi mmeka. Njagala obeerenga nga buli akuwa ssente tamala kubala, akuwa buwi zonna z'alina. Toliiko muwendo, oli wa bbeeyi. Brianna Victoria Nalu oli muzzukulu wa Isaac Kamya Senkoole, oli muzzukulu wa Frederick Mpumbu Sewalu, oli muzzukulu wa Isaac Luyombya Sebunya Mpumbu, oli muzzukulu wa Mesach Semakula asitaliko waaladde, oli muzzukulu wa Moses Salunjoji, oli muzzukulu wa Nura Nasejje ku saidi eri, era yonna gyali musanyufu olwa kino. Tukweyanziza Mukama olw'ekirabo ky'omwana ono. Ate no ku saidi endala oli muzzukulu wa Kevin Nakonde, ate nga wankima agati ebigambo bikoze eki biteredde. Tusanyusa okulaba tubaaniriza mu maka muno. Oli muzzukulu wa Michael Bengo Sewalu, okalabe bwe kagonzi. Tuzze maaso gano nga tuleese omwana ono nga tugenda muwonga maaso ga Katonda ng'ekirabo ekiva maaso ga Katonda, kubanga Katonda yamanya omwana ono ng'akyali mu lubuto lwa maama we. Tumuwonga maaso ge, tumuleese maaso g'abantu okumumanya. Twebaza Katonda olw'obulamu bwa Dylan ne Caroline abaatuwa ekirabo ky'omwana ono omuwala. Amanya ye Brianna Victoria Nalu. Twebaza Katonda olw'ekirabo ky'obulamu, olw'ekirabo ky'omuwala ono Katonda gwatuleetedde mu famire yaffe ng'aboolugave. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe, era tusaba Katonda nga tumuleese maaso ge akkirizibwe maaso ga Katonda ng'ekirabo ekizze mu famire yaffe. Tumusabira omwana ono obulamu, tumusabira omukisa ogwo ogwaweebwa Ibrahim, Isaac ne Yakobo, omukisa ogw'abakyala abagezi ba Eseza, ba Lidiya boogerwako mu Bayibuli bonna. Tumuwonga maaso ga Katonda nga tumulangirirako ekisa, afune ekisa maaso g'abantu, akkirizibwe okuganja okungi. Tumulangirirako amagezi, ag'amagezi agawandiikibwa mu Bayibuli aga Sulemaani, nga tukkiriza nti Katonda Omwoyo Omutukuvu eyamutonda n'amutuwa abeere abakyala ab'amaanyi. Tulabyeko ku bakyala ab'amaanyi ba Lidiya baakola eby'amaanyi mu Bayibuli, ba Eseza,
baluusi okuganja okwo kwensaba amagezi ago gensaba nsabira omwana ono obulamu musabira obugabirizi nsabira abazadde be babe ekirabo ekisooka mu maka gaabwe omwana omubereberye era ayogerebwako mu bayibuli nti kibeera kirabo ky'amaanyi ennyo abeere omukyalo ow'amaanyi nga ffe basenga be abakozi omukyalo omukozi omukyala atakola takyakola takyatunulwako asome abeere nga mukyala mukozi abeere nga ayaayaanirwa taata ne maama aganje mu maaso g'abazadde be kubanga okuganja kwonna kuva mu nnyumba bw'oba toganze mu nnyumba ya kitaawo omanya nti ne gy'onoogenda tojja kuba naki nabuganzi tumulangirirako obulamu tumulangirirako obuganzi tumulangirirako omukisa tumulangirirako ekisa tumulangirirako okukkirizibwa mu maaso g'abantu nga buli wabeera wonna ng'akola ki ng'akkirizibwa era tubisabye mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Waawo olabye essanyu omwana batuuzizza kika kiramba okubanga bamuwa amannya era ng'assanyu jereere omwana nga bamulangirirako emikisa. Yesu omukyala ono avuddeyo n'agamba nti olaba abaana abazaalibwa mu maka amateekateeke nti omwana agenda okukula ng'emikisa gy'avudde nagyo eno nti mu butuufu nga tegigambika. Kiraddirani papa Misa Kisemakula yamukuzizza oluvannyuma lw'abazadde baabwe okubanga baafa nga bakyali baana bato era bakulidde mu mikono gya papa. So okuwerokaminga omukyala we agambye ye mwami omutuufu. Kasooke tuwulire omukyala ono kyagamba. Omwana agambye nti ntunuulidde Dr. Muganga Lawrence ng'akaaba amaziga bantu mmwe entebe ewooma era ekifico kya minisita bannange kiwooma. Kumanyi okutambula nga babodigadi bakulinze buli kimu kiri wewadde emmotoka bakugulira oyina liidika oyina ndowooza bannange Muganga ono sirowooza nti munaku akasente ayinako naye ekifo ky'obwa minisita kyamulumye bannange yakaabye n'atambula n'agenda eri gye baziika bajjajjaabe ng'agezaako okupuruvinga bannayuganda nti bannange munnayuganda. Ntunuulidde Dr. Muganga Lawrence ng'akaaba amaziga olw'akafo k'obwa minisita. Kituufu eno ensi teri agenda kugikkuta. Ono omusajja si munaku, ssente z'alina era ye mwennyini mu bigambo bye yeeyogerera n'agamba ndi Munyarwanda seewakana. Ate mu kaseera kano akyusa ebigambo bye. Era nze njagala okwebaza Deputy Speaker Tayebwa kyewakoze kintu kirungi nnyo. At least bannayuganda kabatwale ebifo ebyo. Ono omusajja ssente z'alina. Kiki ekikukaabya? Ate keweegasse ne Gashumba omufere. Tolaba nti General Museveni abadde ekifo ekyayinza okikuddiza. Naye keweegasse ne Gashumba. Kubanga ensi yonna ekimanyi Frank Gashumba mufere. Mu 2021 baamusibako lwa bufere. Kubba bantu nti simanyi abatwala e Rwanda, simanyi abakola atya. Oyo Gashumba ye mufere nnamba emu. Kakwegasseeko oli kati feri yasiraba kikukaabya. Omulimu olina, ssente olina, naye akafo k'obwa minisita owulira nga kakuluma okkakwata bakawa omuntu omulala. Ensi teri agenda gikungula, ffenna ensi etumala, otuse n'okugenda ku malaalo okaabe. Wamma Deputy Speaker Tayebwa weebale nnyo kye wakoze. Twakoowa. Byonna bigenda mu maaso. Waliwo gaye yakola statement n'agamba nti Dr. Muganga ono yandibanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini y'ataayagala ayitewo. Kubanga era singa yayagala yali akuba bukubi essimu nti Muganga alina kubeera minisita. Bw'atya nga ye yamuyitamu akanaana n'agamba bali nti oyo talina kuyitamu. Ebintu bino bizibu by'okutegeera nga yamuwa waneeno ku pepa naye nga mazima ebyaddala nga yali tayagala abeere minisita kubanga alina obuyinza. Bano tulaba ebintu bikolera ku oda nti Pulezidenti Museveni alagidde kati lwaki Muganga ye ekitegeeza kyandibanga mu butuufu ye nga Pulezidenti kennyini y'ataayagala Muganga ayitewo. Nze naawe naye nga byonna bigenda mu maaso era onaavuddeyo n'atulaga oba n'alambulula n'ategeeza nti ensonga zino mu butuufu eziraga nti Muganga tasobola kubeera minisita.
Dr. Muganga wakoze ensobi nnya ezigenda okulemesa obwa minister. Of course akakiiko okugoba si ekitegeeza nti buba bukulemye. Muso okuddamu ne mmamye mutereeza ne president ayinza obutakuza lwa nsonga zino. Ekisooka weeganye okubeera n'obutuuze bw'e Rwanda kyokka ate ng'obulina. This was a very big mistake. Simanyi yakikubalidde oba wadde tokimanyi nti bano balina obukakafu. Kyokka nga gwe wennyini wakola ne interview ku NTV n'ogamba nti wamala okusoma wano 2 wagenda e Rwanda sister wo yakutwala e Rwanda n'ofuna omulimu gw'obwa auditor, internal auditor mu RRA, Rwanda Revenue Authority wano mu Uganda gye tuyita URA, eri ewaabwe bagiyita RRA. Era okufuna omulimu eri mu bigambo byo byennyini n'ogamba nti omuntu aba ateekeddwa okufuna obutuuze bw'eri nti era sister wo yakulemberamu n'akutwala mu internal affairs e Rwanda n'ofuna obutuuze, n'ofuna national ID, n'ofuna ne passport. Kyokka we wagenze mu kakiiko bakubuuzizza obutuuze bw'olina n'ogamba olina bwa Uganda n'obwa Canada bw'oli mu kuprocessing okurinawunsinga. Ne baleeta obukakafu, ne baleeta passport yo, national ID n'ebirala byonna ebikulumika nti olina obutuuze bw'e Rwanda. Kati that is a very big problem. Kyokka wakati ku ekyo nkyali ku point number 1. Inga bakukwata nako mu 2021 nga bakuvunaana overstay ng'omutuuze w'e Rwanda. Kati walowoozezza nti osobola okubalimba naye nga wabadde tosobola kubalimba kubanga bwe bakuwa obwa minisita abakulwana nabo we bajjira. Ate ministry gy'olina ya internal affairs eri very sensitive nti baba bajagalamu omuntu atayinaamu ebyo okusinziira ku mateeka ga Uganda. Ekirala era still nga nkyali ku point namba 1 nti kyekyokuba nti ne mu Canada yennyini obutuuze bwayo okubufuna wakozesa mpapula z'e Rwanda kubanga wali diplomati e Rwanda ne balyoka bakuwa era be Canada tebakimanyanga nako nti olina obutuuze bw'e Uganda kubanga empapula ze wakozesa okusaba obutuuze bwayo ate zaali z'e Rwanda. Era kyovula wawangula Bill Gates Award baga nti e Rwandan okitegeera omusajja omunyarwanda yawangudde engule. Kati eyo problem nti kyayanguyidde bano okukanyuga. President Museveni kiyinza omubeerera ekizibu okuzza nga walemeddwa okuyimirira ku mazima kati kireetawo embeera eri fishy eri suspicious. Ensonga ey'okubiri kyekyokuba nti wakati mu kurejectinga wayimiridde ku kintu ky'okugamba nti baakurejectinze lwakuba oli munyarwanda. Kati mwami Muganga kankubulira ekintu kimu. President Museveni ebintu byasinga obutayagala kyekyomuntu okukulembeza eggwanga either ng'olina ky'oyagala oba nga balina kye bakulemeseza n'ogaba bakikulemeseza lwa ggwanga lyo. Ekyo ekintu takyagala obulamu bwe bwonna. Bogamba bakulemeseza report gye baawadde kati nga Thomas Tayebwa vice chairman w'akakiiko ako ye agamba nti basinzidde ku tteeka. Olina obutuuze bwa nsi 3 gwe bagamba bwa 2. Tebalina munagamba nti oba oli munyarwanda oba kibo bakootinze etteeka n'engeri gye wabadde oyina by'okwekereza kugamba babadde suspicious nga bagamba you are hiding something. Kati ate gwe mu kuvaayo n'ogamba nti bagamba mbu olw'okuba oli munyarwanda. Kati bino President Museveni tabyagala abakulabanga gwa inciting, abakulabanga gwa ali tribalistic, ali racist. Nga gwe gwogezaako okukyogera ofune sympathy mu bantu oberi President Museveni naye ate kimunyiiza kubanga abakurejectinze bose kye bagamba. Kitegeeza nti oli mu kukola nsobi. President Museveni tayagala muntu ng'akulembeza amawanga, akulembeza ebintu by'eddiini oba akulembeza ebintu bya gender. Tabyagala. Gwe newolaga nti waliwo ky'otafuna olw'okuba nti olina eggwanga ly'ogwamu ekyo ekintu takyagala ira ddala nga bw'okiwulira. Ekyo kyakubiri. Ekyokusatu, Uncle Frank Gashumba akwogerera mukwano gwo gw'omyuka wa ssentebe bw'ekibiina ky'abavandimu. Amazima gali nti naye ayinza okukulemesa. Lwaki? Ekisooka yali maaso go yeringa shield yo yakulwanira entalo. Kyokka ayina entalo ezize kati egimu emiggo gy'olimu gyandibadde gikubwa ye kati baga katufulumya ono naye nga ntalo ze ng'omuntu. Is a very good man. Nange mwagala siminaako buzibu naye ayina entalo nnyingi. Ebigambo ebimu byayogera biri contrary ku bibyo. Gwogamba bakuzaalira Butalejja mu Eastern Uganda yagamba bakuzaalira Seeta. Gwogamba mwave Butalejja ne mujje Masaka ng'olina omwaka gumu nga maama we afudde yagamba maama we bamuziise last year December. Kyokka oyo ye muntu akwogerera yagamba nti okugobwako olw'okuba nti oli munyarwanda kiyinza okusparkinga M23 mu Uganda. Now this is a very big mistake.
kubanga Paul Kagame president w'e Rwanda bwe basamoninze ambassador w'e Rwanda mu European Union last year nga bavunaana Rwanda okusupporting oba okufinancinga oba okuwa ebyokulwanyisa aba M23 abamazeewo emirembe mu Congo, yagambye nti abo bali Uganda, Museveni yababudamya era gye bava era yabasupportinga either financially oba mu by'ebyokulwanyisa ne bagenda ne balumba Congo. Ulidde abantu bange ffe tubaawo kubanga tugaba tuusaako gonna nga we gatambula naye ng'ensonga ziizo mpanvu omukko. Bali kubanga wekomidde ku NCK TV, tugwerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nayo tovaawo.